nsaba mujuzi mutayomba Lawrence mujuzi wonna woli oveeyo ate ne mukulu Lugongovu n'essuula gye tutandise omuntu bw'anaabanga akoze bulungi musooti nga tetulina kye tumuvunaana nga naye tena kyatuvunaana Katonda n'abanga asazeewo okumutwala ewaddako era naye n'agoberera olugero lw'Abaganda awaffe eri Masaka olugamba nti woova toyombye wotera okudda ne tutayomba n'agenda bulungi tujja muleetanga mu maaso gammwe tumusiimire wamu tumusabire omukisa agenda atambuza obulamu. So omwaka bwe gwali gugwako Lugongovu ono tutulanye naye mu ofiisi n'aŋŋamba nnyina ekirabo kino ekyokwogera ku mikolo nnyina ebirabo bingiko ate nnyina byenjagala okukwasaganya mbadde nsaba enjiri gye wabuulira nti omuntu nga tanaweza myaka 4 yeewaaneko endi bubi kulira Mukama engalo ez'amaanyi ne mugamba terokove kuli bubi etya abaana bano bonna mbagala nnyo ono yaliwo okuntandikwa Lugongovu yatwegatako 2017 ne mutuuza ne mugamba naye saagala obere mwogezi azunga obuzunzi njagala kukuwa ku magezi okulere ddala kampani ejjudde esobola okuteekateeka omukolo kwagamba oli wakubuukinga gwe ne bw'onooba tolina kapito gwe mutweko abantu abalina tenti abalina entebe abalina sawundi bajja kwegattako wandiisayo kampani esobola okubaako kyekola nga kyegasa omwaka bwe gunaggwako n'ondaga certificate ya kampani nja kukuta ne tukitambuza mpolampola tuba tuba tutundira mu ofiisi mu nnaku zino eziwedde nga yakafuukamira bati bamusabira musa kamesegi ne kajja nga kava mu URSP kampani ngewedde okuligisitaliya mujuzi Lawrence mutayomba y'omu ku maloboozi agasooka okwogera ku sooti emyaka 6 egiyise ng'ali mu kyombo ky'omudigido twamuyita akawunyemu kyazidde mu Ssenkubuge yatendeka abaana bano saabawandiika nga balokole naye bwe twogerera mujuzi Lawrence musajja mulokole kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu kati mu kubawandiika nga si balokole eri gye baali bavudde baali ku bumemememo obwa leediyo ezoogera ku kigambo naye nga munnamasaka ono alimuuko ku munnyo kati twamuyita akawunyemu singa wabaawo ayogera ekigambo ekiyitira mu kyombo ky'omudigiro ono yakamuwunyisaamu emubadde temumanyi lwaki ye kawunyemu kati oli bwe yabanga agenda okubawo egambo erifaanagana neryeri ku rediyo kyazi gye yava gyentendeka gye yali abataddemu ono nga yakontolinga naye Lawrence ne tumusuulamu ebirabo ebirala bingi ng'ayagala nnyo obulimi ne tumuwa opportunity ku Salt TV okukola puroguramu ya weekolere actually weekolere twagimuwanga eri versatile nga egenda mu bookya ebyuma egenda mu bamakanika egenda mu bakola tanka egenda mu bakola biki n'atugamba naye mbadde njala mumpe bulimi bwokka Lawrence ne tumuwa obulimi n'abukola bulungi ayogeddenga n'abakugu ne bamwongera ku bulimi bwa maama we bwe yamuwa n'asobola okwekolera faamu gye yakola eriziroobwe kati okuva eziroobwe okujja okukola nzibula atudde ku makya ne bwobabwenga oli mulimu ogwoba tokyasobola naye mwebaza nti abadde musajja nnyo
nkitomanya nangeri gyeyebyemu n'agenda eziromwe naye ku makya n'abanga y'omu kubakeera so naye yaŋŋamba ng'omwaka gukyali mabegako nti ayagala kwekomiitinga olunda biki na biki okusingira ddala nkoko eŋŋanda eyebayabiseere emitwalo etaano okudda waggulu baasi waliwo maama we naye eddundiro gazi maama mukazi mukadde talisobola sobolensi n'atusaba bwe tunaba tufunye ekirala ekyokukola nga kisoboka okukoleka omulundi nga gumu mu wiiki anajjanga n'akola ekyo naye kati naye alwanagana n'emyaka 4 Doze zake nakusaba nenga kumwebaza mukama kumwebaza ddala akoze bulungi 2017 nasanyuka lero nensemu okulaba essanyu ddala ateera nabeera enkoyo okubeya 2017 mubakozi abangi mubakola obulungi ennyo mubanyiikira naye mukama yagamba musumba no yanukira ne bwotuka mu ofisi ya sauti ng'otuuse ku reception osooka nolaba mu bizi Lawrence Mutayombo oyinza obutandabako naye nga ondabyeko bajja kitegeera kikulu nkyaliwo kakati mwebaza byonna byengenze ensaafinga mukama wange Susan badde nkola naye nga ndi andaye badde nkolera branding team era nga omulaba nti okutuuka enambuli mugenda okutuukayo nga mulaba sauti beekolera ekisaawe ng'ateera mu zibulatude tiimu yange tetukola naye esigaddewo y'amaanyi tubadde tukerawo sawa ababadde batuukiriza sawa 12 naye tubadde tukeera sawa 10:00 mu ngatunona nga tujja netutulawo esaawa namba n'ekitundu nga tweteekateeka okubawuliriza mukama tukoze bulungi bingi ebyokwogera bingi social media bingi nnyo naye mukama namusaba emyaka 6 nga kyensabira ddala ntuuka okuwummula nga nina kyengase ku social media ankozesezza nnyo emyaka 6 gigenza okutuuka nga nsobola obuzibu bubadde kugenda mu ofisi ya musumba era abwandisa enkubuge kutuuka mu maaso gammwe bagamba nti Lawrence anyusemu ku mirimu banange kibadde kizibu naye era nga sinyuse nsigenda sigala nga mpeereza kubanga emirimu gyange gibadde gyanjawulo nnyo nti mbadde n'omulimu gw'okuweereza ku mpewo naye mbadde n'omulimu gw'okuwuliriza nsigazza omulimu gw'okuwuliriza nsigazza omulimu gw'okulaba Soul TV ekyo mukama akola kinkolera natera okubeera nga nfundikira nga nebaza house of prayer yonna twebaza abawuliza ba Soul bonna buli ali gy'oli ng'obeera gy'obeera awandaba nga wali oyambadde ku kintu kya Soul nga kiriko akagambo Soul nkwebaza nnyo nnyo okwagala tuleeta ebintu bingi buli ali wano n'abakozi ba Soul bannange abamu ngengenda okuba nga sikyala buli lunaku bwe munaba mwagadde bulungi nnyo kye mukola olunaku lujja kukya ono nsabira abantu bonna batuko olifite enjagala otuukeko walima ekyo kyolunaku olwaliro binakuza omwezi 3 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2020 nze Ssentongo Frederick Lugongovu ndine kalungi Rosette okuyamba abalina okusoomozebwa ku nsonga ez'okuwuli tugenda gatandikira House of Prayer Ministries International sibawulira omusimba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Malozi Yasubukingo munnabudume nyiniggono omwogeza ddembe asisimunnabuddu olwaliro nakkiriza Bannayuganda bulijjo nti tubakola babeere n'ebiruubirirwa byabwe agenza okwogera ng'asimulamu ku bakozi aba social media abamu ku abali basinga obulungi okuli Mujuzi Lawrence ne Ssentongo Frederick kijja kumpisa bubi singa sifuna replacement yennenkana mwange aliwo agamba nti nze Ssentongo addako ate abawala ofuukuta Ssentongo tukoze bingi amawulire ga radio tugasomye
amawulire ga TV tugasomye kibadde kizibu okumaliriza amawulire n'engamba nti omulungi awuliriza ge gabadde agesaabaza mu Luganda nkwagaliza akaseera akalungi n'okusigala ng'owuliriza Salt FM femu nnyo eyeze Ssentongo Frederick ekiisa kalimikola abantu bangi babeera mu studio ne bandaba nga mbikola bwe mba mbyogera nzibiriza kubanga mba nfiringa omuzindaalo oyagala kyokola kijja kunyumira era kijja kwanguyira mwana watatu kakati tusaba wotugekkalira ne bwoba ng'olina kyokola sooka okiveeko twolekera akaaleera mikwano nze Ssentongo Frederick Lugongovu mba busubi kyamaganda temusobola kummanya kitugatta na musumba Luzias Bugigo neyazza House of Prime Ministers International sibadde mukozi ne mu Salt Media sibadde mukozi omusumba Luzias Bugigo tabangako mukama wange omusumba Luzias Bugigo yasooka kubeera villagement wange fena tuva Lwengo bwakuba enduulu nange bampulira byayogera bwe twava ku ekyo twezuula nga tulina bingi ebitugatta neyanziza nga tulina bingi ebitugatta neyanziza maama mugenda okwesiiga korona neyanza okuzuula ebitugatta tumukwatako teeka wansi wali twamalirizanga musumba Bugigo afuuse mukwano gwange bwe yaka okubeera mukwano gwange n'afuuka mukulu wange bwe yaka okubeera mukulu wange n'agamba ekintu kimu nti Lugongovu nkuzaala mu bantu abalaba puroguramu zange omuntu abadde atava ku puroguramu y'omusunsuzi abadde musumba Luzias Bugigo bwe mbadde maliza puroguramu ku saa 6 mbadde nkola live shows sikolangako recorded show ku saa 6 ogw'ekiro nga nkubira essimu nambuza nti otuuse waka abadde tiyebaka nga tegedde mutabani woba atuuse waka tabangako mukulu mukama wange abantu saamanya bwe byayitika bampeereza messages munkubidde amasimu nga mubuuza ogenda nzijukira ekintu kimu musumba Luzias Bugigo nagenda mu ofiisi ne mbuuza nti olina akadde baaba naŋŋamba nkayina jamu nze muntu abadde takonkona ofiisi ya musumba Bugigo naŋŋamba jangu namugamba kingenda okugamba kinene ate kiwawaza amatu nambuuza ki nemugamba amawulire genyina malungi ate amawulire genyina galabika okuba nga si malungi nemugamba nsiibula ngenda nakimugamba ku ssaawa emu eddakiika 30 nga nakamala okusoma amawulire g'essaawa emu abamu mugenza okumanya nti Lugongovu agenda nga kiri myaka 2 I resigned 2 months back mu lusungu myaka 2 myezi 2 sorry naresigninga emyezi 2 naye mu byonna nayagala okulaba nga ndekawo omusika bwe mmala okumugamba ebyo yaŋŋamba ebintu bingi nansindika mu buli woofiisi naye nga buli mwaŋŋamba Lugongovu sigala ng'okolera Salt Media Godfrey I know wankubidde eggulu essimu n'oŋŋamba mpulidde amawulire amabi nti Lugongovu otuleka namugambye sigenda I know manyi kyendese mu Salt Media naye manyi nti ndese obuwanguzi mu Salt Media bwe nayogera naye okumala ebbanga yalowooza byakusaaga mumbuuze naakola ki naŋŋamba genda weerowooza naye ngenda okumusinkana nti twogere nga ssaawa emu n'ekitundu naŋŋamba twambuye ngende ndaba emisingi ewaka nakuleka mu ofiisi nga n'amawulire g'essaawa 3 gawedde zaali ssaawa 4 ez'ekiro namusubya emisingi nemusubya amawulire ngenda okusimbula emmotoka yange ng'akyali mu ofiisi nemmanya nti abirowooza enkeera nga mmaze okulangirira emu ku mmotoka z'ewaka zaakola akabenje nemmanya kyekyabadde waka I'm sorry for that naye bwe nadda yaŋŋamba ekintu kimu nambalira ebintu bye mbadde nkola mbadde nsoma amawulire ag'omunyo live nga nsoma amawulire ag'omunyo 3 mbadde nsoma amawulire ga radio mbadde nkola brain power mbadde nkola top 10 mbadde nkola program eyo omusunsuzi mbadde nkola program eyagambuuze ku Salt FM buli wa Sande oyo temugenda giwulira tegenda kubaayo buli wa Sande kuva ku ssaawa mpaka ssaawa 2 naye namalirizanga mugamba ekintu kimu nti omwana omulungi bwogera ku makya g'omuzadde n'omwagala n'asigala ewaka
agenda kubeerawo nga kukimira amazzi nga kuleetera panado ng'agenda kudduuka n'agula ebintu mugenda kukaaba mwenne ennaku ne mugamba kakati nze mutabani wonkuze mu kampuni ngenda kuddanga nga ndeeta ssente. General Manager wa Salt Media Charles James Senkubuge abasiimye olw'omulimu gwe bakoze. Byonna mu byonna Musumba Bugigo bwe yali ansibola yaŋŋamba fukamira nkusabire ogende mirembe. Nansabira essaala. Bwansabira essaala yambuuza naye mbadde nkusaba mbuulira olagawa. Salt Media n'akalamuzi bw'emirundi gitaka wansi wa 10. Sisibulangako Salt Media. Badde sifuna ssente nnyingi. Bampadde ssente nnyingi. Naye mmanyi obwaffe eya Salt Media. Tewali media house eriwadde ssente ngo Frederick Lugongovu. Era ndi wano nga mbagamba nti siina kyendaga. Tojja kundaba ku TV endala nga mukozi. Okujjako okundaba nga consultant ng'omugenyi obugenyi. Nkuze wadde mundaba ng'omuto. Mbalekawo manyi kyentegeeza gye muli. Naye bwe nali nfuluma nali simanyi na kye ngenda kukola era nga simanyi na kiddako. Naye nkubira looya wange ne mugamba nti njagala kuwandiisa kampuni nga mmaze emyaka 3 njogera ku mikolo. Emikolo egy'embaga kwanjula kukyala n'emikolo egya corporate naye nga sirina kampuni. Ne mugamba nti njagala kuwandiisa kampuni yange. N'aŋŋamba okey kijja kutwala emyezi 2. Ne mugamba nti njagala mu wiiki emu. N'aŋŋamba nti kijja kusoboka. Bw'aŋŋamba nti kijja kusoboka n'amugamba nti kijja kusoboka. N'ansaba erinnya ne ndimuwa erya Vibes Ceremonial Events. Bwe ndimuwa yaŋŋamba katugenda tukole survey oba teririiyo. Bagenda okukebera nga waliwo kampuni ezirina Vibes 20. N'aŋŋamba tuwedde. Bw'aŋŋamba tuwedde namugamba kigenda kuggwa. Namugamba tugeze bunanga gikyuse eve mu VIBES edde mu VYBZ efuuke Vibes naye ng'ekyusa ennuguta. Ne mugamba njagala VIBES kola ekisoboka. Yaddamu okunkubira essimu enkeera nga ŋŋamba nti eyali yaliwandiisa akaseera kaayitako ne batalimuwa. Vibes Ceremonial Events fe tulina. Yaŋŋamba emyezi 2 okuwandiisa kampuni. Nze ne tujja nga twogera ne Musumba bwa Mpita bwe tunyumya ne tubivaamu. Oli munnabuddu. Tuyinza okusinga wano. Abantu balengera bali paka eri wansi. Balengera. Nteekwa okutuuka ku muntu osigaza kitundu kya ddakiika. Kitundu kya ddakiika. Bw'aŋŋamba ekyo Vibes Ceremonial Events. Mu wiiki emu kampuni nagiwandiisa mukyala Suzani ntwadde nsaba ku registration eya Vibes Ceremonial Events. Ate bwe tukijja mu bbaasa. Mulimu empapula nyingi tufune yes. Vibes Ceremonial Events Certificate of Incorporation. Okukubayita okulaakulana kubira Mukama engalo ez'abaana. Bwe nyimirira n'Omusumba Luzias Bugingo wano, nyimirira n'Omusumba Luzias Bugingo nga ye Managing Director owa Salt Media. Nga naawe ndi Managing Director owa Vibes Ceremonial Events. Natuusa akaseera nga neetaaga woofiisi n'engiseebusega emirimu ne gijja mwampadde emirimu mikwano. Bagabire essimu bala abantu bakulu. Tuli ku rediyo, tuli ku TV n'abali ewere, app ne YouTube. Njagala bavebere omwogezi w'okumbaga n'ateekateeka bamumanyi. Tugabire essimu oba tukikale. Essimu gye njagala okubawa eya Vibes Ceremonial Events eri 0-753 985 539 0-753 985 539. Musumba Bugingo nga nkusiibula. Njagala bagamba nti ebyamagero tubitwala ssaawa. Nze nali MC omukulu owa Vibes owa Vision Night bampa omulimu ogwo mwagulamye bakuseera mpaka gye twakeezereza. Bwe nabadde nsaba enkuba yanzigwereddeko nga nsaba ekintu kimu Vibes Ceremonial Events efune ofiisi engazi okuva e Busega. Twasaba Vision Night ku Lwakusatu. Lwakuna sorry. Ne tulukesezamu ku Lwokutaano. Nabadde ndi waka
nga nkumudde essimu nenkubibwanga y'omu ku basajja abagagga mu Uganda ku ssaawa 7:30 ez'ekiro nambuuza Lugongovu kakati ate erinnya ly'olina olitadde Busega wakola saategedde kyaŋŋamba. Omusajja yansasudde ofiisi okumala omwaka mulamba naye mubuuza nti yagisasudde wa yaŋŋambye zootambula na Messi Kigundu weetaaga kulira n'abasajja abo yansasulidde ofiisi ku kizimbe kya Hamutawaze Makerere omwaka mulamba naye yamusumba Bugigo ne wegambira ofiisi nagifudde timunagenda mu faniki omwandidde wano njakuddiramu mu ofiisi naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala nkyagolomesi yamwafukamire wano tovaago wafukamire babadde kintu kya bbeeyi nnyo bano babadde kupatrasi ddala nnyo tugenda bamisinga nnyo naye mwebale twagenda bugenzi nakuliyetinga stories nakuliyetinga bigambo omulwanguza lwaki tokyaliyo ngayiiya ekyamujjayo abamu nga balimba abamu nga bavuma abamu nga bawalira mwebale kubeera bajeetomenga mwebadde mukola nemuvaayo nemwesimba amaaso g'abantu bano bonna nemubagamba twetusibude okuva ku social media naye nga teero digitale kukule abanga kuganda wadde woli olinawo emikwano mingi olinawo attachment y'amaanyi owulira nga bw'ovaawo olowooza oyinza obutabeera muntu katonda baganti genda eri katonda we yatuusedde eziroobwe era gyakoma okulemera mu social media gyakoma okusanga obuzibu gyakoma okugenda amangu gyakoma okusanga obwangu ekibuzo kyo kyalo ekyamagero kyenafunye olunaku olwajjo nafunye bibiri nafunye essimu empya ate basitanga mufuna ssimu ekyokubiri ekyewunyisiza ensi mu myaka 6 nafunye omukulu nampera namba alolawula ensi yo nga talibedde manyi yabadde pasita nga omulondeko gwasoose essimu zatandikidde awo zigenda kwewolanolisensikulyangaokusimu okuva ku lwajjo wampa omulimu nze manyi oba ndibaka mukole emikolo tusabire abaana bano katonda waibulamu Isaaka ne Yakobo era yegwe katonda waffe gwotutuusiza wano tewali ayinza kwewaana mu bigambo ebitono beera katonda wa Lawrence Lugongovu beera katonda wa Frederick Lugongovu Ssentongo twagala obujulizi mu baana bano obutagambika kutaka ko bafukamidde ettaka tukuvu Mukama kubalituwa era mu kiseera ekitali kyawala tugenda kuba tulisitulako ennyumba yo magnificent yatabangako mu Africa twagala gye bagenze okukola omuyigo bakwase era baleete n'ettafaali mu kuzimbira Mukama ettaka lino okatulisimbako ennyumba tubasindise n'omukisa gwa Ibrahim Isaaka Yakobo ogw'ababulizi b'enjiri ogwa MD wa social media omukisa gwa Canaan abakkiriza babaliriisinze mu linnya lya Yesu. Amen.